Kati wabadde oyeze kilo meka z'ennyama kalenze nange nyine yongerako ddala kubanga leero tusubirayo aba Chabi blendinze bulungi. Tulina abagenyi abagenda okubanga baleeta wano workshop ya. Ani. Okay. Sene muwala utaina na mulimu n'abalala abali mu kyala bakuba puloka mangi. Ogenda kujja nabo. Senga ngandi wenti kanya. Ate mwenyo. Ndikumulimu. Wano kumakula ito wanchi tuna branch ya Fechengera. Makula hotel. I'm in office, please. Kale. Kamalo kula babana bana. Baba yadde kiki naye sacho bwedda sinnagira bane tuze kusaaga ali gwe boto bwego Eka emikono tojijira banagamba omwana ali yakwese ekyo bwe tutuka tewali kwegonza ngani yegonza tewali kwegonza gwate yabeereyo ng'alya ssente nga ffe tuli afande kajambo asikali tubuuzo oli otya maama mujebale manager wali ali luddawa basi waliyo kibukolerayo ki fumbiro muyina ku nkoko leero n'ekyennyanja ngagamba mbu tewali sente ate olunavaawo onava wano ng'enjala ennuma naawe olutalo jeni njagala oluyingiremu saagala musirike teri kusirika mwenna mubeere bakambwe era tugenda beera bakambwe ate nze njagala mmulageko nti nze senga w'abaana sizannya manager ani oyo mwoli bwani era neddoboozi toliwulira mukwaya sirinzeka mwena muweddeyo fena twazze tuulaawo nyinaga mumwana wete wali mpolampola tuulaawo nakandi ondabye atambuzeeki ate bwe ntudde wano nti muvumye nno bategekera nze mbiraba mangu tuli bagenyi twakedde kutambula enkoko twagikutte mu mwaka eradde osula otya nno katooka okuze naye olugezigezi lwa jjajja Kimbugwe agamba galubindi ago naye yaliziteeka tubamanya nti omwana amaaso galwala era bwe yamukuba okuva obuto ate maaso gaali gazemu okutereera ate munnange asobola okubeera mu ssente n'amanya tasobola kumanya nje ndi munnaye nkola bagaya bwe nfuna ne baseka ne baloga naffe tuba tutambuza birimu mujebale tuli wano kanze nyimirire wano we wajja okunyanguyira nga buli kimu nkirabako nze kyovula natudde dda okutuula sikulinaawo taata wasuza otya eyo kati nzegeryembeera nnyo bize ono ye manager assistant wange manager akola emirimu gya wano erikulungi bulungi nnyo wateekawo ne manager ompya nga totugambye olaba olukwe lwe baliko totugambye manager asooka akubuuze atitegeere
bulungi ffe bannanyini woteeri eno gamba nti hoteri ya family anti kati weba ya family bengamba nti ffe kati ate nzira kuono kati lwondaba nti ndi mukulu aine kasembali kati lwondaba nti ndi mukulu nyanjula bulungi nze ssenga ow'ensonga ow'abaana bo bonna kati mukwanjula olwo tunagenda mu ssenga ow'ensonga ekituleese ensonga ya ssente bizinesi zitya entambula ya ssente gye twagala okumanya bizinesi etambula etya twagala kulaba bitabo tumanye nti kino kiyingiza bweziti zino zifuluma bweziti mulina sente zemwagalayo bamulina kyemwagala bamwagala kumanya bitabo akyogedde bulungi twagala ssente ate ebitabo tubyagaza ki muba mwagala sente twagala tumanye essente z'okola ziraga wa bizinesi okuva ono weyagirimu n'ayagala ogirindiguula ekigo nze njiza buzza waggulu kati tewaliwo sente zensobola kukwata ate nembagabirako sente zirina okusasula abakozi naawe kulya kati osiiba njala osula njala bizinesi ereberana emmere y'ekitongole gundi wano kifaananyi kyange kyekyaliwo waliwo birala nsitula olutalo oyagala nsitula olutalo gwe ssebo nkugambye twagala ssente tetwagala kubeera wano ate ono kumunnyonnyola butaki kati olwo ffe bannannyini mulimu nakwongera mu bizinesi kuginiza tola waliwo bweru wonna tunyiriza birabye makula enyirira bannannyini bizinesi kampuni olwo ffe tufuna ebidi mu maaso bizinesi nebatandisa okukola amagoba amalungi ekyo wakakyogera emyezi emeka emyezi 3 ate nno baaba 3 gitya emyezi 6 oli ku ekyo mbuno zigenda kula simanyi omanyirira ebintu bizinesi zetagamu abakugu kati ono mukugu yasobola okulaninga bizinesi obulungi wamaze tugamba ng'omuleeta ate olaba baaba nanyini bizinesi agiddukanya iyudi kuva ddi nga yo omulaba ne bw'oba oyogera naye atuuyaniridde omubbi nga bw'aba oli mu bibeere si bibyo nze emitegeera kati bwetusobola kubeera nga tomanyina oba kati tulina obutungulu oba tulina ennyanya oba essuuka ziri zitya obutungulu nawo bwetaaga kusoma busomi owati mwanisosera kungubira simu nga mujja nti mujja oveewo ndeewo ate nzegewa twakagikuba emirundi emeka ngowooza sigenda kubaawo baaba era nakati nina meeting bw'ontunuulira maneja oli waatudde sijjaawo ate wabisoma ate nabisoma byetaagisa mu makula tulete bulesi muntu agwemu oli buganda omulaba bwanvuma kwegamba lowooza nze sisobola okimanyi wayonona sente zo wakoma mu siniya 2 n'ofuna embuto beereeyo nina abaana abalenzi ababiri kati bali mu bulooka abasatu omu ali ku pikipiki bodaboda bakuba bulooka oli ali ku bodaboda ababiri tebalina kye bakola kakati golooza bali kulaakulana ddi nga bizinesi yaffe otandise kuleeta betutamanyi nti bebaba kiribu ekiti abaana boolina oli ali ku bodaboda oli ali mu bulooka nze yanvumye dda saasoma kampuni tegenda kukolebwamu muntu nga teyasoma era nange senga saabisoma gwatabisoma babirimu byali bigwa kati nno ssebo nekuli okufumba omwana atugambye waliyo byannyanja nankoko n'okufumba ebyennyanja nenkoko kwetaaga mwana akwegamba nze ataasoma ole w'omwami we gw'ofumbayo mubuuze gw'ofumbayo analema okufumba kyannyanja oba amaka ne business kati nno amavaayo mufulume bwendibafunye tetusobola kufuluma naawe omusaala gw'obadde tonagufuna gukomye wano abakozi bonna bagenda kuva wano ate obawandiika famire yabategeerako bonna tugenda kubagobteri afuluma bweru wamataata leka tweyanze nnyo tweyanzeege emirimu gyo gikomye leero batulabire abakozi bonna balina okugenda Jeni tuula wano